Webale nnyo olaga Bjero ne Kyambadde Lawrence kale ebyo nga tubitadde ebbali katukutwale ku poliisi ey'Ekatwe ekutte omukazi abadde abba abaana era nga akwatiddwa Sharifa Kayaga atemera mu gy'obukulu 3 yali mu kaduukulu ka poliisi alindiridde okunnyonnyola butya bw'abbamu abaana ba banne. Nga tutandika okwemulugunya nti abaana atutte omwana nga tadda. Gye buvuddeko wano ku Salt TV twakulaga emboozi y'abatuuze nga balaajana olw'omwana waabwe eyali abbiddwa wabula nga omwana ono azuuse era bagamba poliisi ekoze ogwabwe. Kyennakomyeko okuwulira nga mmere agamba oyo asitula omwana wange nga simumanyi. Kooli nempuli amuddamu nti nedda omuwala tumumanyi. Poliisi Ekatwe ekutte omukazi omubbi w'abaana ng'ono emukukunudde Manyangwa mu Town Council ey'e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lw'okumunoonyereza ennaku eziwerako ng'abbye omwana ow'emyezi 6 ku kyalo Sembuule. Sharifa Kayaga nga atemera mu gy'obukulu 3 yakwatiddwa era ng'ono tumusanze ku poliisi Ekatwe ng'akumibwa alindiridde okuvunaanibwa. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ku lukomo lw'essimu n'akakasa okukwatibwa kwa Sharifa. Ne tutandika okulonda n'okunoonyereza ne tumukwata saiza eri mayanga yange eri jo ali mu kaduukulu kaffe akatwe poliisi tugenda kumuvunaanako omusango ogw'okubba omwana. Abatuuze boogedde ku mwana eyazuuliddwa. Bannaye mwegendereza abasajja abakazi omukazi w'abatusiza okunywa eddagala mugende naye mu ddwaliro akugambe nti ono omwana wuwo. Nebaza nnyo poliisi y'Ekibuye afande ali mu lumu 14 bannange simumanyi linnya naye annwaniridde antambulidde takooye tanneetamiddwa. Netulondoola omuwala paka Manyangwa eyo mu kyalo wansi. Era twebaza nnyo ne chairman w'e Manyangwa wakoze kyamaanyi okulanga tutuuka ku oyo omuwala. Ssentebe w'ekitundu kino Sematimba Abu agamba nti omukazi ono okutuuka okubba omwana kivudde ku buteeyanjula mu kakiiko k'ekyalo. Ekiteebi bagaba amabaluwa ne babuuziza omukazi yabadde n'omwana leeta ebbaluwa yonna ey'ekyeddwaliro nga tagirina wadde n'ekitabo ekyeddwaliro nga tokirina. Poliisi ya Uganda mukoze ekyatendo nnyo okubeera nga musudde omwana abadde abuze weewaawo bangi babuze naye era tetunnabalaba naye ono munnange osiimako n'ogamba mwebalire ddala naye tetwagala kikome ku kino ne mugende mu maaso n'okuzuula abaana b'abantu ababuze. Abalala batuuze bagamba nti ekiviirako abakyala okubba abaana tebakyayagala kumenyeka na mbuto. Abiko okudigira oba okumusazeeko yensonga lwaki okubba kususse mu bakyala. Myezi 9 alaba okwetika olubuto kimukaluubiriza. Olubuto nga naawe owulira olina obuvunaanyizibwa bwa maama oba olina okwetika olulwo n'ozaalira omusajja. Bya Kyambadde Lawrence n'olaga Bjero ku Salt TV